Kimuli Jumbo w'emyaka 40 nga mutuze ku kyalo Ngalo Nyambe ekisangibwa mu division y'e Gombe municipality y'e Nansana yabadde atwala omulambo gwa muwala we Paulina Namigaddo w'emyezi 5 ku kijja ky'abajjajja b'okuguziika oluvannyuma lw'okumufaako mu ddwaliro Mulago wabula olw'obutaba na ssente yasazeewo okuguteeka mu nsawo mu abaagutambuliza. Kimuli asimbudde mu ddwaliro ku makya wabula nga bw'atuuse Matugga n'asooka ava mu takisi asobole okugula airtime abeeko n'abantu be baakubira amasimu okubaako byabategeeza kyokka ng'agenza okukomawo ng'emmotoka esimbudde. Amasannyalaze ne kakioski n'akengoye kati nenvaamu nga ndabya ka mobile money nfuneko airtime njagala kugamba abali eno banindekowa ekigogwa wengenda okuviiramu kati we nagenza ogulaawo airtime ng'aliwo abantu abalala baliwo okwo kyomwami mukumbuuza nkuterekoze kuba wonna oba nteeke ku akawunti ate nga ndaba ambuuza naye akyakola kubaki kubalala ningamba kambiveeko ninye lumu nkoleki ngende wali kati nkyuka nvaayo nkomawo sibalaba wenkoze ekimbalesi. Ono yalinnye taxi namba UBL 14Z okutwala omulambo ku kijja gye gubadde gugenda okuziikibwa era ng'ategeeza nti agezezaako okulinnya bodaboda gigobe ng'esimbudde wabula n'alemererwa okugikwata. Nampi nanyimirizaawo wa boda yadde atuyiseeko nga agenze n'amuyimiriza ajja n'amunyonyola n'omukyala agenda wano mbadde nsaba okoleki omutwale kati n'angamba bwe tutagisanga mu 14 tulina ogisanga wa oba Kigogo asooka oba si kyo oba owookubiri 14 tetwagisanzeewo Kigogo n'asooka tetwagisanzeewo tuvuga Kigogo wa Kaddu tetwagisanzeewo netumalayo paka wali wansi waliwo ku kigwogwa kya Mutebiraawo nga tetulina kye tulaba. Ono agamba nti atuukiridde abafamire gy'abadde atwala omulambo okuguziika n'abannyonnyola ekituuseewo wabula ne bagaana okukkiriza. Byonna nabiwulidde n'abamu nawulidde bagamba waawo oyo yateese omwana ku luminati n'abamu n'okugenda mu ddwaliro jjo kuba jjo twasituseero sibona ne tugendayo nga bagamba n'omwana saamutwalako mu ddwaliro teyalwala namuwadde ku luminati naye mutwala biki kyova n'abasitudde ne mbakola ki ne mbatwalayo bakakase. Kino kibawaliriza okugenda ku poliisi ne batandika okulondoola engeri Kimuli gye yabadde atambulamu nga beeyambisa kamera z'oku nguudo ne bazuula nti byabannyonnyodde bituufu. Omwami n'atugamba tusobola ofunako omuntu ne batulagirira ekyasinze otwaleyo ng'abamu balowooza oba si byemba nnyonnyola kale nga si bo balowooza si byebyo tutuukayo ne bakitubikulira kamera ng'eraga we nnalinnyidde ng'era ensawo ngiina ng'eraga ensawo ngiina n'omwami yanvuze ng'era bamulaba bulungi nejja n'eraga we nnaviiriddeko awo kuku. Abooluganda bano nga bakulembeddwamu Pose Kajjamagoba nga ye jjajja w'oluggya luno bagambye nti kyabeewuunyisizza okubategeeza nti omulambo gw'omwana waabwe gubuze wabula nga bagamba nti yatutte ensawo eno yandibanga yalowoozezza nti yabaddemu ebyamaguzi. Bajjo bwe baatubikidde twabikidde bannaffe nga tumanyi omuntu waffe afudde tugenda kuziika leeta ne batugamba nti akoze eki abuze. Bo basenga b'omugenzi bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako oluvannyuma lw'omulambo gw'omwana waabwe okubbibwa kuba tebamanyi wa kutandikira kugunoonya. Bukeezezza bwa nkokola tubadde ne mukyala waffe era nze mbadde naye tetugenda okunoonyaako era naye era tetunnaba kuggyayo mawulire malungi so kati kye tusaba bannamawulire okutuyamba mu mbeera eno. Bano basabye omuntu yenna anaagwa ku nsawo eno ng'erimu omulambo okubategeezaako kubanga kiba kibi nnyo omufu okufa n'otalaba malaalo ge. Ffe tusaba omuntu yenna anaalaba ku mwana oba baamusudde oba aliriddawa nga muwala wa myezi awo 4 ku 5 batukubire ku masimu oba bamutwale ku poliisi.